okwanjula n'embaga ku kutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino byogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda kwekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Wankona kona gwe yanzije mabega alo wampunza wunza wali ombobbi omutwe ne bw'oli kolotya nsigala nkwe kutenze walayi ne bw'oli genda wandi kunoonyayo gy'olinze osibye otya mukwana laba Delta TV kansibire oli bulungi amanya gange bampita Sharita mazima wanvu nga nsinzira hano ku TV ekyasinze okulagira obulungi omukolo Delta TV tukole buli lwa Sunday sawa 11 mpaka emu nenkutusako program okwanjula n'embaga nga bulijjo mukwano nkola ne Simon Peter Male atera nenkola ne Williams Ndawula Croatia nekitegeera netwera nga tukutusako program enungi enyo ey'emikolo yatusubwa Sunday wede twakutusako emikolo ebiri nga twakutusako okwanjula kw'abanafu aba Netherlands obalaba webewereze love mu Ludachi bakolebako Sharita's Hair Clinic banyuma nnyo ate twakutusako n'embaga wamu n'okwanjula by'omukyala Bob omukyala abeera South Africa ate omwami abeera Dubai era ng'omukyala oyo ye Miriam n'omwami we John mwebale nnyo okubeera nga mwesiga Delta TV ne muleeta emikolo gyammwe njagala okugamba nti enviiri ne makeup mukolebwako Sharita's Hair Clinic nga wali eri ku NASA tusomesa abagala okuyiga enviiri tutandikira ku mitwalo 10 ate nga tukola ne ku bagole jam ku NASA Road ekizimbe bakiyita Sal Complex kitunudde mu gaali y'omuka ate nkugamba nti City Bridals oyo nno alina gowns ne changing dresses ebirungi ewa City Bridals ku Kamukamu Plaza opangisayo gown yemunakwerako maize dresses zaabwe leero oyo mukyala alinawo akamu gown bannange akagato kange akawika wedde mwakegomba nnyo naye nina ne kano kano Kato Sale Center kakati yavaawo nadda wali eri ku Capital Center Arcade kumpi ne Nana Center eri waggulu eri ewali park empya opposite park empya gyali yaleese engato ez'abagole ez'abakyala zi sneakers Kato Sale Center yo bali kubeera ng'ompa engato ennungi akati tugenda kubeera nga tusookera ekangulumira nga tugenda maka ga Haji Seruwaji yazaala ekikyala ekirungi ekikyala ekyo kyayeruka kiringa ettungulu bamuyita Shamim Nambwayo yaleese omwami bwe babeera bonna e Dubai bamuyita Kakanga Sulaiman yazze n'amaanyi namugaa ku bulungi bwo Shami ku bulungi bwo nteeka okutwala k'osabe ki Shami n'asaba mahare sajja n'amugamba nze sisaaga naze neetegese yamuwadde sente omanyi mu kaseera kanako obwavu omusajja okuwa obukadde obusatu nga ge mahare that was so good omukyala yakyusiza emirundi 5 yakolebwako saluni ekyasinze okukola ku bagole Sharita's Hair Clinic oh my god she looked very beautiful omukolo gwabaddemu essanyu definitely yatubulidde neki kye yali asinga okukagala kibeere ku mukolo gwe kale nno leka tugende ffenna ekangulumira mu Bugerere abantu b'oku luguudo olwo Kayunga Kangulumira Bugerere Nazigo mwenna mbaagala nnyo mukwano kati leo omukolo gwe tova ku Delta TV tukole jjukira nti nsinzira waneeno ku Lubiri bw'osobola okubeera ng'okolera reception y'embaga yo oba okolerawo meeting oba graduation wano ku Lubiri osaana okwekubisayo ebifaananyi wenkolera kati gende ffenna e Bugerere nkaagala nnyo Mklaba Delta TV mukwano era ngeno esawa yaffe esooka era nga Tanzania decoration owa white ne gold omukyala ayagala nnyo kala ya gold because gold eraga sente era nga bakuseza ne round tables nga kuliko fresh flowers ne golden chairs gold mulungi nnyo alaga ebbeeyi Ndawunyumba Sharita's Hair Clinic yegenda okumukolako nga makeup ali awo era twadde twakedde bulungi nnyo naffe tuba twesunga okukola ku bagola abangu okukolebwako nga Shamim njagala okumanya muno mojja tuli banvuma ate ku luuyi olulala tuli bakkobe weewaawo njagala okumanya gwe muli baaki taata ffe boolaba tweddira nkima abako batuuse nga batuuse mu budde era bwe batya abakola obaliriza okutuuka ekidirira kwe kubagema era nga babagema okusobola okubeera nga balaga nti bo bali special ku bantu ba bulijjo taata tunaakolanga bwe tutyo basebo ne bannyabo ekyo kye mulaba kye bayita ekiggula luggi
Allah. Allahumma barakati fi hadha al-yawmi wa barakati fi hadha dahri wa barakati fi hadha al-makani wa barakati fi hadha buyuti wa barakati fi awladina wa azwajina wa malina wa qurriyatina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Twesimye nnyo Nsonga kiwedde bayimbye ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. The way you look in so familiar, you don't know, me would like to know ya. And I want to find the bucket to know ya. Fire dancer, you bring every man back to the dance floor. Where you roll, cause I'm a fire dancer, number one. Ate abasawo ne bakomawo ne baleeta ripooti ku kiki basanze mu bantu abazze oba bwe bava okugema. Walaikum salam. Kale nnyabo. Eradde banyabo. Bulungi banyabo. Musibye mutya banyabo. Amakubo tugayiseemu. Webale nnyo okuuma enviiri z'ekikamulamu. Mukulu tumweta omwana ono. Eno taatakkiriza na bano. Kambakwateko mu ngalo nabo mbeebaze. Ekyamazima omwana akumye enviiri z'aki? Z'ekikataata. Awo yeeyanza kinaawe. Omwana ono. Akakadde nako bakeebaliza mu bantu. Ogambye otya? Muwadde akakadde ne yeebaza nako bakeebaliza mu bantu. Engalo z'abaana bange. Ng'amaka gonna mu Buganda galina empisa, abaana baaka bayitibwa okusobola okubuuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sansobala abasabu ne banyabo. Kale bakulu. Kuliko amakubo. Amakubo tugayiseemu. Mwebale kutwaniriza. Weewaawo. Ate taata nga bw'okinyonnyodde obulungi nti muli basiraamu abataliiko kabuuza. Enkola taata ogimanyi. Enkola nganda ey'ekisiraamu. Eri etya? Anti egantise muto watteekege waddiŋŋanya omuya. Kituufu. Omukulu wabaawo okusibako alibooni kasita weeyagaliza. Naam, tosibako. Mulamu 1232 tunonako. Twala eri. Ajja kuba atuuse taata. Abekimenga lusizuulira. Abaana bange bawendala b'enkuma. Abaana bange ab'omusalo. Sansa okubalaba bassebo. Kale bassebo. Sansa okubalaba bannyabo. Eradde bassebo. Eradde nnyo bakulu. Eradde bannyabo. Kuliko amakubo. Makubo tugayiseemu. Mwebale kujja. Webale kutwaniriza. Sebo taatakkiriza. Kale katubakwateko mu ngalo abaana bo. Tubeebaza ate muto wange oyo. Taata tumwenyumirizaamu nnyo yazze gye bali. Kama Katonda yamutuwanga kirabo. Kiki? Yamuwa ensikya. Bano abeepanka nti bakuba obutayimbwa. Kamukuba ne kakuddira gwe n'ogenda emulago. Sebo taata nze kamba tandike. Ate nze musiimye. Ye taata. Kuba ndaba mugonvu nnyo. Gola oyo yali asoma busaakiristiya. Mukulu ekyamazima lwa kunnyonnyola nti tuli basiraamu. Naye era nga bwe wannyonnyodde nti tewali kika kya ddiini emu. Kituufu. Oyo ye mukatuliki. Yali mu kigo. Yali mu kigo. Yali mu busaakiristiya. Kiki ekyamulemesa? Omukama teyasiima. Bwe biba mukulu. Ate taata era watuyambye nnyo n'otambulira mu kkowa eryo. Diriwa. Manyi nti oteekwa okuba olinawo ko n'abayisiraamu. Baabaana obaleese taata, ate mmanyi olinawo n'abakristaayo. Weebali bangi. Kati singa biba tebibamaze, mugumire ku nkola ey'ekikristaayo. Etya naawe. Omanyirawo nti abatafunye empeera yaabwe eri mu ggulu. Embeera etambulirawo taata. Sikulimba. Buuka omutambuze. Wangi mukulu. Nkulabye ojja kuba mutetenkanya. Ye taata. Of the night.
smile baby abantawanya akuna wakso baby manya disi webala wenchima akubye engalo z'abaana ba dadi my doctor the right no si rock but ina ya mani baana bange mukirire mpola mpola kale banyabo era dde banyabo mpaawo bwe twabadde amakubo tugayiseemu mwebala okusiima sayinza okulaba ojja ate akyalina kasimayiro ngaakeddo ndabira nnyo metron wamma nkutegedde waliyo kubanga abafumbi bakwatagana nnyo n'abametroni nkulabye olabika waliyo ate mukulu ne bwondaba ng'ebirabo mbigaba sibyeguya sinze nabitegese omanye binyuma okugaba nga siko wabitegese ogaba teweeguya oli kyosanze kyomuwa kituufu ate yabitegese abeeri nga yeeraliikirira atya agamba tebiggwawo nga waliwo atafunye naye nga nze ndatta bulasi abenkima mukuba engalawo ez'amaanyi olina ensonga eyakuleese muno omwana mukulu kankubuulire nze okujja muno mumutaata nina omuntu eyandagirira kitanga ali mu bana ababo mwana gwe y'omu kwabo abakukomba enziro ku mugongo teregga ensonga akaseera kabeera kakazigizigi nga abaana baweddeyo anti omwogezi ku ludda lw'omwami aba alina okusooka okulyo bonna okulaba nga senga aleetebwa senga yasengeka ensonga mu mikolo egy'okwanjula yasenga kampala lukyalo ki ali mugombola y'emakindye wali madirisa zone yanga nti bwembanga ntuusewo nze empuba ng'omukono ajja kundaba senga munno natuuse edda jangu mukwanotaata oyo bw'anaabanga azze wano yanaasobola okunzija ku ggwagi oyo nga tannaba kujja mukulu n'okutuula kantuule ndayira okulya kkata empya nemeddeko nga mulugwala ku leesu wewaawo njagala kakati mu kaseera kano mukose byuma osumulula ettinda wanyina zajje senga tebaabalwisizaawo nga n'omugigi gwennyini ogwasoose mwe mwabadde senga ow'ensonga batyo senga yatulaze omwami salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu sayinza okubalaba basenga kale basenga sayinza okubalaba bannyabo era dde basefu era dde nnyo basenga era dde bannyabo bulungi nnyabo mwannyinaze yegwe wuuyo sembeza omuzindaalo ku mumwa twogere yegwe wuuyo tebakutegedde senga bakutegedde bandi badde bakubira mu ngalo mwannyinaze njagala okumanya era ontegeeze abagenyi abo bootunuddemu obamanyi oba tobamanyi aba nandi bategedde naye si bonna sooka oleke si bonna olina b'omanyiimu mu bonna abasigadde bazze bawerekera kubazze kuwerekera mwoyo gw'omanyi babakubire mu ngalo akati mwannyinaze ogambye nti alimu abo abazze bwe nkuwassa ki osobola okugenda n'omulondoba mu bangi nsobola naye amaaso gano muvubuka omutambuze ng'owanise omukono kiki mukulu wange oze ebbaluwa ze ez'okusoma teyazeerabira nzireese yazireka nzireese taata na bulijjo mbubuuza ebbaluwa wasoma wagamba wasoma biki nga sibiraba mukulu nzize nazo yazirekera gwe yazeerabira galubindi ozifunye bw'oba obifunye byonna kakati njagala okumanya singa nkuwassa ki ne munno n'akwerekerako osobola omulondoba mu bangi abo gwe togaanako buli kimu osobola buli kimu okkiriza bukkiriza bakuwadde enguzi
Kasula. Bwatyo senga atuuza mwana mulenzi n'abasigadde mutyame naye taata omanyi nti mbitegedde leero nti kiki nti ebintu bizibu nnyo nga Asani Ndugga bwe yayimba yayimba ki yagaa nti ebintu bizibu osanga simanyi omukyalo omutono nga Nambooze ng'aboggola ate omunene nganze nga tavaamu ddoboozi naye taata nkikakasizza leero nkikakasizza musajja obwedda neerera ejja na bigambo njogedde kino njogedde kiri kyokka senga mpiseeko buyisi n'alonda omulala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Batata wetuli bamama mu madirisa basenga webali bajjajja wetuli abataka mwenna ab'ekyalo bonna webali bannange mbanjulira omusajja waffe ono ku lw'omwana wattu Shamimu Nambwayo. Obugalo bannange obwamwannyinaze mutukoze ki ekyo mazima n'otuleetera mwana mulenzi omulungi oyo gutayinza kugaana wulira engalo eziva eno n'akaluulu mwannyinaze olulenzi lwonna gwe lusimayiringa ogamba Baraka Hussein Obama wulira engalo eziva eno taata Haiti ogamba ya Raila Odinga wulira engalo endala ate ansanyudde ye taata mwannyinaze n'alonda omulenzi ye taata engoye ye taata yazambadde ye taata so si ze zimwambadde katumuwe engalo ddaddi olaba lusimayiringa weewaawo ekyamazima olabirawo nti omukolo teguli mu mabanja ye taata kubanga omukolo ogulimu amabanja ye taata omulenzi tayinza kumwenyanga bwamwenya amazima ga Katonda kuba abajjukira agamba nti ye mwenyaki nga n'owatate yaleese ebintu akyamanja ate era omukolo gw'amabanja muzibu kubanga n'abantu bennyini baba tebakuba ngalo oba ogamba tusanyuke ng'oli akutte ku ttama alowooza amabanja ga kibiina kya Bulaaka era ndooza mwannyinaze bw'omutuuza gwatojje mu kasolya k'enju muddemu mu kasolya k'enju ne banno weewaawo ekyamazima bamaze eddoba lyamu pica nkakasa mukulu kyekyo ze engalo zino muddayo mu kasolya k'enju oyite bwangu mwannyinaze odde ekikyusa okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti